nga abasajja bajeera ebimotoka bijja bibalinnya kwa babafotolera mu kkubo nga balamu anti babasanga mu barakisi munda. Sejjusaako sina mbusi gye nakola gye nali nejjusizzaako. Mpozi nyinza okugamba nti gyenyinza okuba nti nejjusa lwe nabba ssente nnyingi ennyo nenzitwala ne tuzitwalira Museveni. Ekyo kyenyinza okuba nga nejjusa. Kyejjusa kubanga kati nkaaba sirina ssente senga nazeesigaliza kubanga mwalimu ssente za nze Museveni yali yatuwa ebiragiro. Oleka ekirala kyonna oba oleka emmundu oba oleka amasasi nobba ebiwandiiko kati kwaniriza nnyo mulungi agenda maaso nokubeera nga otugoberera emboozi zino zetubeera nga tutuusaako ez'ebyafaayo abantu bebagenda maaso nokubeera nga bakolera Uganda yaffe ebibakwatako nga abantu naffe netusobola okubeera nga tunyumirwamu netubeera nga tuyigamu ebintu ebitali bimu nokubeera nga twefumiitiriza nate tulabe gye tulaga ne gye tubeera tuvudde. Zirubega Ibrahim Kasinga naku olwaleero ndine musajja mukulu Ssekyanzi Stephen. Asante okulaba sebo. Kale sebo. Mugamba mutya? Yatuli sebo. Mugamba otya sebo? Bulungi sebo. Omukulu Stephen osinzirawo? Mu Wakiso Nansana. Tawoneka. Empangaalira kati. Okay, nenga osibukawo. In fact kati nze ndi mwana wa muzaale wa kuno olw'ensonga ti nkulidde mu ggombolola y'Egombe era mu Nansana Town Council. Okay. So Wakiso mwe mwafu. Mubakuzali? Bandeeta nga ndi mwana muto nenkulira muno. Bakulita mwanvaawo? Ffe twava Tooro, ffe Poto. Okay. Mwasibuka. Bakuzala mwaka? Nanzaala 1960 Septemba nga 3. Tunafuna bwetwazi Uganda tunafuna bwetwazi. Saamanya kuba asaaliwo. Kwa tafuna 62. Otandika okutegeera mwaka ki bintu ogambira nti kati nali mbitegeera mbijjukira bulungi nali nkuze? Natandika okwegomba nga ndi mwana muto kuba otandika nga nti watandika okwegomba ddi negomba nkyali kuba abasirikale ba Amin baali ba mulembe nnyo nga tusoma nali nsoma Bombo Bumeeya oba kati bagiyita Bumeeya naye luli bagiyitanga Bombo Sudanese eryali erinnya lyayo naye kati ebiseera bino bagirongosaamu nebagituuma Bombo Bumeeya. Kati Bombo Bumeeya oba Bombo Sudanese diri ku barakisi kwennyini kubana akatimba ke kasalawo ne barakisi kati nasomanga negomba nnyo abasirikale abo. Teryali ly'abaana b'abasirikale? Nedda. Abasirikale bantu bonna baalitanga mu bw'ova ku Meeya oddawo? Nava ku Meeya nenzirako essomero era liri Bombo Namaliga CU Namaliga Church of Uganda. Awo embeera nali mu P6 embeera neetabuka eya Amin ne bamutwaliriza. Gavumenti ya Amin etandika okunoonya obuyambi yatuukirako ku baana abaali babalinaanye abavubuka abaana baali batandise okuvubukamu obulwanyi bw'abayambi sapooti y'okufuna ababakubira ku mmundu bagobe aba TZ. Kati nze olw'okwagala nali nange wali nabeegomba dda nga nsoma nga n'okulingiza nningiza kyanyangwira nange okuntwala era nzijjukira nti banyambaza ekipale ekyamagye nga kinene nnyo kuba baageza nako netukisibamu bati akagoye mbeere ngaera nyambadde uniform naye nga kinene nnyo. Olw'okukkiriza okuyingira mu magye muzeeyi ne maama wali obagambyeko? Ate nga mbaagaza ki? Ffe twali ku ssomero gye baatusanga tebakimanya nako ne batwambaza uniform ne tubeera ku parade awe baasi nejja netutwala engoma ebaali batendekerayo amagye
ne tubeerayo ndowooza emyezi ng'ebiri babatendeka nga batutendeka ate ne batujjayo ne batuleeta mu barakisi ejjinja bagiyita Gaddafi Gadson oba kati ekyasimanyi Gaddafi Gadson ne tubeerayo awo Amini ne babeera nga bamutwaliriza era kyenkakasa nti mu kudduka kwe yayita ku luguudo olwo ku Lwembaale kati netumala embeera ne batulinyisa era bbaasi ne batuzaayo ebbombo. olwo temunayingira kulwana kuba mundu mukyali mu training? Yali wano mugundi mu Gaddafi era twali tukyali ku training basabawa biki bwe bityo kati batuzaayo ebbombo batuyiwa mu barracks tebatugamba nakutugamba nti osulaawo bakikifu batuteeka mu barracks naye nga sitoowa y'emundu weeri ogenda n'ojjayo gy'oyagala kati nange najja twagenda saali nzekka twali abaana bangi buli omu ng'ojja emundu gyo ekika ky'oyagala obudde obwo LMG yali tennajja oba zaalimu ntono zisaaziraba twalinanga faazi G3 bipampu action ebyo bwe bityo kati sinakugamba nti njagala eno gugenda bugenzi wali nojjawo tona nogogisaba togisayininga wange nga negogisayiningako yeddukira dda gateri bwogisaba kati nakwatanga emundu eyo nenzirayo wali okuva okudda ewaffe awaka waali kumpi kuba nze ewaffe okyamiraano 19 nga wali kati saa zino wali road block ya poliisi noddamu awo mu kitoogo noyambuka awo waggulu kati ng'ojjayo n'amasasi g'owulya g'oyagala obudde obuzino ensawo zino zaali tezinnajja naalibadde nga ntwala n'agasingawo nga bagatwalira mu ebipale by'amagye bibeeramu ensawo nnene ensawo zonna ozijjuza mubuvuka nali mubuvuka nga twegazitowa nnyo so nga amasasi gemula agazitowa nnyo nnyonyi naye nga ntwala maanyi nga olugenda lumu nyinza okuba nga ntutta amasasi nga 12 oba 2 kigendererwa kyange tekyali kyakutereka nga mukuddayo eri gazitowa ngendayo era negenda nasobola okuntambuza mukubo kuba mukuddayo eri nze nagendanga nkuba amasasi ne buli omu yena yagiranga ng'agenda akuba ng'emuwoomera okuba oba olabye kinyonyi oba olabye abavubuka beesirwazanga obudde obwo kuba beesirwaza tebaliwo omulembe guno gwokka myaka gyonna abavubuka abejjogojo nga golengera bulengezi muntu n'okuba ate nga gwe tomanya nti afudde gonze nakubanga nga olengerawo obugulu bwewanika eri ng'agwa wansi nga gwe weeyongerayo kakinyonyi bwewakikubanga esasi ne kigwa wansi n'osanyuka. oli muzeeyi yategeera baamala ne bategeera nga tebaninaako era nga ŋŋenda naye nga sisulayo nga ntyayo okusulayo nga nzirayo nensula mu biyumba mubaraka nga tulimu bangi nnyo ng'oddayo n'osula mu banno naye nga obudde bw'emisana engeri barakisi byefumba kawunga biki nga nze nzirayo nendya emmere awaka obudde bwokugira nga mbeera okukyalo kwonna nga nkuba amasasi kweyonoona bweyonoona nga ne komanda bwagamba mukuba ffe nga buli omu yeekolera bibye kati obudde obwo bwe bwatuuka olumu nali ndi waka obwongo ne bungamba nzireyo nga bukyaliko sanga nga 8-9 awo nzireyo mu barakisi naye mba mpiteyo bayitayo Nakatonya abanubbi ne bandaba ne baŋŋamba abakomboze batuuse nga mpulira amasasi mangi eringana nange eno bwenkubamu nga nze ndowooza bannange be banyumirwa wagiranga nga omwanukula era oluusi nga twenoonyeza ku masasi ago oli bakubanga da naye noddamu noyomu kati nga mwenoonyeza ku masasi kati nze nawuli abali bakuba nnyo nemanya banyumiddwa nnyo kati nange nenvaayo eka nombe bannange ngende mu kinyumu kati ntuuka abanubbi baŋŋamba nti abakombozi bakoze eki bawambye era basirikale bonna bamaze kukwata bo kati nefunayo nakweka emundu abanubbi baali basajja balungi era nakati ndowooza okuba nti basajja balungi kuba nasobola okiteresa abantu
nengenda engeri gye nali mwana muto abakombozi baali tebasobola kunkwata nga balaba mwana nasanga bannange bonna babaaze mu luguudo nga babebasizaamu bukiikakiika oluguudo nga bakumpi nakaniko okuva eno wansi abamanye ebbombo eno wansi ngaolinnya kwa 21 ojja ogenda eno oyise ne kukuba erikyama mu nankani mu barakisi munda ojja no ku katale kwa 21 nga abasajja bajja eri ebimotoka bijja bibalinnya kwa babafootolera mu kkubo nga balamu anti babasanga mu barakisi munda kati bakolanga ebintu ng'ebyo era nabo kutiisatiisa kati nange nalaba bano nga nalaba batulika butulisa obusaba bayitamu nadduka buddusi nzirayo nziye emundu yange saddamu kuwoomerwa kuba sasi nadduka buddusi nga neeka maama ne taata tebamanyi nti gavumenti bagiwambye kuba tewalinga masimu tewalinga communication yonna nze nababuulira nenziruka nenzira ebbali namakola kati netandika okukweka amasasi kuba nali ninayo amasasi ng'omutwalo gumu kugano ge nagendanga nago mu ngalo netugenda netusima ekinnya kumpi newetuziika ku bijja ewaffe tusimawo netugakwekayo ne taata naye ndowooza obwongo weewaawo nali muto naye obwongo bwali bukola kuba nagateeka mu giriisi nalina giriisi nengayiwamu giriisi ekiveera twakiteekamu giriisi netukiteekayo wansi kati taata baali basima toyi naye nga tennaggwa abaserikale batandise ebyo byenjogera ndooza nga bayise ennaku nga 2 batandise okuyingira eno mu byalo kati nze eri mu kinnya wansi mutoyi nga gyensula nga babikkako ebyo baati ne bateekako ebisaaniko nga tosobola kumanya kati nga nsula eyo wansi naye nasulayo ennaku oba nga wiiki nenda nga wannemeredde nenziruka mundu nga ngikwese waliwo ekiti ekivundu wa neighbor waffe ngaekiti ekyo kiri wa neighbor waffe ate era mu nnimiro eyo gyewasemba twagenda ne taata neninya nga ngizinze mu kaveera era naye nga ngisiizeeko giriisi nengiteeka mu kaveera ekiveera ekyeru nengisindikayo eri wansi mu kiti ekivundu nga tetunatuuka temwakozesaako mundu eyo kubba bantu tewali gwe twabba nga sinze nzekka ne bannange tebabbanga era siyinza kulowooza nti ku mulembe gwa Amiini ogwo oba baali baluddemu bo babba naye nze be nali nabo abaana nga ffe tetumanyi nnyo bya ssente twalinga twegombanga nnyo abaserikale ba Amiini nga baba simaati nnyo kyekyali kituwaliriza okuyingira mu magye naye twali tetuwalirizibwa kuyingira mu magye nti kubba kati omaze okukweka emundu mukinnya osuzeyo owulira okooye nenyambuka engulu ewa baaba wange baba Nakayu era gyali mulamu ne bansuza n'abaana babaaba oyo webali kati balamu omu bamuyita Damulira Christopher yakulira CI mu poliisi mu Uganda n'omulala yaliwo nga bamuyita Katamba n'omulala Mukiibi kati twasula nabo era nabo kyenkakasa tebasobola kuwakanya byenjogera naye bo obudde obwo nga baana bato nnyo nga bato twasula nabo nasula endowooza ennaku nga 3 oba 4 netulaba nga nabo bagenda kunsangawo baaba namperekerako kyenzijukira nti baaba oba ne Mukiibi oba ne Katamba kwabo ababiri kuliko eyamperekera nanyongerayoko ne bandekayo mu kkubo neneyongerayo waliwo ekyalo kye natuukako bayitawo mu Luwande kiri awo era mu Wakiso kiri awo mu Wakiso awo wakati awo neevaayo omwami omu mu Luwande ova Saayi ova ebujumba n'ogenda mu Luwande n'ogenda Esaayi olwo n'osooka ogwa tekukyese muto kati bwe natuuka awo nga nsalinkiriza ngende wa maama neevaayo omwami eyali ammanyi eyandabakokko nga nkubakuba amasasi n'agamba abantu nti be bano ekimu ekitaliva mbongo bwange nandoopa mu bantu ne bankwata ne bansiba emiguwa
nga baagala kuntwalira abakomboozi banzite. Kati omwami bano ne bamuwakanya ne bamugamba omwana oyo talina buzibu, oyo omwana muto abadde asoma. Kati yajuliza omukyalo omu nti baali naye nenkuba amasasi katambatte. Omukyala bwe bamuyita n'abagamba kituufu omwana oyo namulabako n'emmundu ne talina kyeyatukola, teyalina na buzibu bwonna. Abo ne bagamba musumulule. Ne bansumulula nenzikirira. Waliwo akaalo waliwo abatuwuliriza mujja kunsonyiwa ebbanga ddene obumu mbwerabira, naye waliwo akaga kenjukira nti baali bakayita Kaggalanzigi. Nenyambuka Kaggalanzigi nengenda waggulu eyo bayitayo mu Luwande, nensala nengenda ekyalo bakiyita Kasizi, eriyo maama wange nakati gyali mulamu. Nembeerako ewuwe nnaku ntono nnyo, nembeera era nawo nga tisijja kusobola. Ne baŋŋamba bagenda kukusanga wano era bakutolonga. Amagye gatandise okuyingira mu byalo byonna agambye tukyali ku Nankani y'Amini. Olwo mumanyi magye ga Batanzania bokka be baalubye, temumanyi nti kuliko bannayuganda balala bali emabega? Twali tetukimanyi kuba kati obudde obwo ffe abaali be bakyatendeka n'okutendeka nga tetumanyi biri munda wa gavumenti, nga tetubitegeera, wabula nga tumanyi nti eriyo be baayitanga abakomboozi Abatanzania nti bwebakukwatako bakutta. Kati nga tetumanyi babali mabega waabwe. Olwo kati abamagye ga Amini batandise okuddukira mu byalo? Abamagye ga Amini abaalimu abakadde abaali abaluddemu bo nga badduka nadda. Kati obudde bwe mbanyumiza mwalimu ffe abato abaali bakaleeta abaana abato bali abaali abakulu abagundidde era bo baali badduka dda. Olwo bano abakomboozi batandise okuyingira mu byalo nabo? Bayingiranga mu byalo nga bano abantu ba bulijjo babayita. Kati awo nayitamu nengenda waliwo katawuni awo katawuni bakayitake Kaawa k'Ekirolo, waliwo road blocker nempitawo. Ate wamaama nvuddeyo olwo nziruka nzija Kampala, naye nga buli woyita katundu waliwo road blocker. Abaana abato tebabajjangako ssente mu bbaasi. Kati nange nali nkyalabika nga ndi mwana, tebanzijjangako ssente. Naye nga bwogenda ku road blocker bakebera, abantu abakulu babakeberanga ebyebegabega mbwe emmundu esalako. Kati nalinnya bbaasi eyo, Mukama nanyamba nentuuka mu paaka nembeeramu nga nasanga Nankani abakomboozi baamala dde okuwamba Kampala nga baata n'abasibe okuva e Luzira, nga babambazza obusaati bwenzijukira nti kwaliko ekifaananyi kya Paapa ne Nankani y'Abakatuliki, akabonero k'Abakatuliki bwe bwali obusaati obwo nga bulinga bitengi. Kati nembeera ku bus park awo eya UTC. Kati ekisaawa zino waliwo Mukwano Arcade, nga waliwo stage, waliwo obuntu bateekangawo abantu kwe batuula, naye ekiro nga abantu beebakako. Kati nze ngenda okutuukayo buli budde abo abantu baalinga batono, nga abana abasibe bembagambye be baasumulula e Luzira nga be basinga okusulako, n'abalala nga basula ku biyumba biri awo. Kati gye bayita Channel Street, ezo ennyumba zemulaba ku Channel Street zonna baali baazikuba, nga baazikuba temulina bisenge. Kati nga tusula omwo. Kati ne bwe tutuuka muli nga obudde bwe bwazibanga, abasirikale nga bajja abaali bawambye nga bajja bakebera buli muntu, naye ng'omuntu ali mu yunifoomu ya Luzira eyo gyembanyumiza ey'ekitengi kye ekya Paapa, gwe nga bamanya oyo yabadde musibe, kuba mukubata e Luzira tebaabawa kiwandiiko kyonna. Kati nange kye nakola nakoonayo omu ku basibe ne mugyamu ebyambalo bye nembyambala. Kati nange nembeera nga ndi musibe, nga nfuuse nga abamu ku abo abasibe. Naye abamanyi kati simanyi benyinza kulagirirawo kati, kubanga kizibu nnyo okulagira omuntu n'amanya kyoyogera, naye abamanyi kale Nankani Channel Street weeri
oluguudo we luggukira nebanga addako eno ate addako eno ku Nakivubo walingawo kidastibini nga kinene nnyo kikasasiro nga kinene nnyo nga bayiwako bikasasiro edda abantu tebayiwayiwanga bikasasiro nga nnaku zino bwe mubiraba kati aba UTC nga bafumbira abakozi baabwe emmere omuceere kati nga nze mbeera wali nga nguumiise nga bano oluleeta omuceere nalina akasawo kange nga njola nga njuwa ngenda ku kikasasiro nga njola nga njuwa mu kasawo kange temulowooza nti buli ali akasasiro bwe mulaba mu kibuga nti baba balalu baba bategeera ddala kati nga nze njola omuceere gwange nenteeka mu kasawo kange nenzira ebbali ndyako mpolampola bwentyo kutuusa bwe nalaba nga waliwo baasi egenda Embaale tunatuka ku baasi egenda Embaale wakoona omuntu ali okumugyako akasaati ebiseera by'abantu babattanga kyenoonera weewala okulumwa ensiri nga tonnaba kwebaka mu katimbako ng'okozesa Ropa Free Mosquito Oil Repellent ojja kumusanga mu pharmacies nga Friaka ewandegeya Spring ne Kamkeya ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. Okumanya ebisingawo ita ku noti 772 421 235 ne noti 7 noti 2 421 235 oba ku www.ropafree.com. ebiseera by'abantu babattanga kyenoonera nze namukoona bukoona ngera kati bolaba abana abakuba tteke abantu tteke ku kkubo ne babatwalako ebintu byabwe tulina njawulo naye kyaliwo naye wali weetaaga akasaati nze naneta nga tetwagala ekigendemu wala batuwuliriza just njala kulaba embeera kyaliwo just nga gwe n'okikola oba byaliwo nga biringa bya bulijjo kyaliwo nga nange neetaaga essaati ngera omubbi bwakkuba tteke ng'ayagala ssente oba ayagala essimu nze nange nalina oli okumukola kyenjagala muggyemu essaati nsobole okubeezaawo obulamu basi egenda Embaale nenfuna ebbaasi egenda Embaale neninya nengenda Embaale oluvannyuma linaku 2 nalaba abasajja nga banyumya nabali kumpi nga bansongamu bati nga bwe boogera nga bansongamu bati ate nga basajja banyirivu nnyo kati nendowooza ti ndowooza bammanyi baali bandabyeko nengamba kati nze mpedde nga ndi Mbaale era amagezi ge nasala kubemululako naye ng'ekyamazima mu bukulu buno kyenazuula ndowooza oli yali anyumiza munne nti oba mutabani wange yenkana n'oyo oba afaanana oyo afaanana gundi naye olwokuba nayina ekizibu ekyandika emabega ekingoberera nze nalowooza nti bali mu kusala amagezi gakumpayo bankwate nalinya baasi ya UTC nenkomyawo mu paaka olwo Embaale neera embeera yalinga mu Kampala tewaliyo buzibu naye ngaera embeera ya bunkenke kuba abasirikale baali badduka kuba abasirikale baali buli abaali we bali buli omu yasalanga amagezi nga tewaliwo woyinza kugamba nti wano omusirikale wa Amini teyaliiwo baaliyo nga badduka kati nga bunkenke mpoziko baasi eno yali egenda Embaale yali etwala bantu abagenda abasibe baleetanga ebbaasi ne bagamba kati ekitundu ky'eyindi kiri bulungi abagenda eyindi mukole eki abasibe abava mu kitundu kino mulinye tubatwala kati olwokuba nze nali maze okwefunira ka uniform kange nange nalinnya kati nkomi kati nkulaze nga nkomawo wano wenkomawo newayitawo obudde ewaffe nebeera nga erabika egenda ekola ki egenda etereera ebbombo nenzirayo eka bwenaddayo eka taata wange alina ebibanja 2 eri gye nakweka amasasi n'emmundu walala nenzira eno awalala naye nenzimbayo ekisiisira nenteekayo nensimaya ekitanda abennaku zino tebakimanyi ndowooza ekitanda wakirukanga n'ebyayi booti ng'oteekako obuti n'olukako ebyayi n'oteekako omukeeka niwebaka kati ng'ekiro nsula eri emisana mbeera mu kwekweka omumbu bisikosiko ebbali bwe wati kati olunaku kati lumu nensanga mukwano gwange baali bamuyita Nkangabwa mwana nzaalwa yeeyo saidi z'Enamayamba bwe musanga ye mutemi wa nnyama ku 19 we yali ng'atemera ne mugamba
kyeneerabidde kyesisobola kujjukira bulungi mpozi abatuwuliriza, nayinamu akasente mpozi kyeneerabidde okubanyonyera abatuwuliriza, mu kavuyo awo nabba sente za kondakita. Namubbako sente kati nenzija nga ninamu akasente era kanyamba nnyo obudaawonawo namalya kati obudde kwayutisaawo kati nengenda nazo kati nensanga nkanga mukwano gwange ndiye mutemi w'ennyama ne mugamba njagala kuteekamuko kasente ojanga kumpaayo kanyama ndyeko kubanga bampuliriza nze mpoomerwa nnyo ennyama n'okutuusa olwaleero era gye tunaalaba yonna nja balaga nga ennyama y'omukwano gwange. Kaakati nkanga ambuuza kati wadde kati obeerawa? Nze nali simanyi nti engeri gyatema ennyama nti akwataganya n'abasirikale abaali bazze mu buyinza obudde obwo. Nkanga nangamba ojja kumpa kati wayita ennaku nga 3-2 ngenda okulaba nali ndi ku sayidi y'ennyumba wa taata ku sayidi endala bwe bo abasirikale ne bayita ku sayidi endala naye nga abalengezaayo eri wali aho olusiisira lwange naye nze saamanya nti ye kwali naye nalengera abantu bwe nti nga bakola ki nga bagenda bwe bati naye entambula ndaba entambula ya musirikale obwongo bwange ne bugamba ate nga neeri ku kkubo nga ndabayo abantu abaali muleeya naye nga simanyi oba abasirikale kati bwe nalaba nkanga bwanenzika omutima nemugamba kati ye yeetooloola ennyumba bwati nansanga ng'alaba nnengeza nagamba Stephen ogamba kindiwa abasajja bankutte abaayo wano kati akasente ke nali ngamba okumuwa nali nkabikidde wansi wa mukeeka kuliko eri mu kiyumba gye bagenze abasirikale ne bakatwala ne bajja ne bankwata tugenda nga ndaba ono nkanga eyadde ebbali n'ayogera nabo ate nga mubuuza naye kiki bankwatidde ki ndaba bo boogera nenkangabo nze bwe njagala okwogera nabo nga bankambuwalira ne banyingiza mu barakisi abampuliriza yebbombo mu barakisi obudde obwo gundi yali era ndowooza be baali bazze mu buyinza kubanga nze gwenzijukira nti yali ankutte yali musajja mu kyoli nga bamuyita nja kulijjukira erinnya nja kulibabuulira ne banyingiza mu kaluumu nga bwe tulano bwe tuti naye lyali bantuusayo mu ssaawa za lanki nembeera omwo nga nenjala ennuma naye nkangabwa naye alina wayogerako ye n'abantu eri naye nze nga bantadde mu luumu omwo naye nga tekindaga nti ndi musibe. Kakati saawa bwe yatuuka eya lanki time ng'eweddeko omuvubuka omu najja naŋŋamba naye sebo mundu yaffe eruwa obanga ne butandika okudda nengamba bano bankutte lwabiri ebyaliwo nembagamba nze sirina mundu n'okusooka nze nali nsoma busomere bankwata ntandika okwogera ebintu ng'ebyo naye nga bo tebakyabiwuliriza. Oluvannyuma bantwala mu luumu endala ne batandika okunkuba bubi nnyo nga nkanga bwannumiriza nti musajja ofiira bwereere nze nayogedde dde ebinkwatako kkiriza oweeye emmundu. Teyaliimu kati agamba nzikirize mpeeye emmundu naye nga emmundu gyandaga RMG obudde obwo RMG zirabisa ku budde bwa gundi abo abatanzania nga bayingira Uganda nze saaziraba oba zaaliyo naye nze saaziraba kubanga saamalamu bbanga lyonna naye nga y'emmundu gyasongako y'amaanyi nnyo okusinziira nti obwongo bwange bwe gimanyi gye nnina. Nalaba banzira ne bagamba mundu ngiina ne banteeka mu moto ne banteeka ku kajipu kaabwe sirikale ne bamperekera paka waka ne mbatwala we twaziika amasasi
nga weegali ne mbatwala ne wali Mmundu nga weeri naye kye abampuliriza amasasi ago naye nayo magazine nga 3 ze nasuula mu kitoogo ne grenade 2 simirwaki nazisuulamu naye nga nazisuulamu n'omuliro gwaziyitangako naye bano kati bwe bankuba ne mbawa amasasi ago galinga omutwalo nga gumu oba n'okusingamu ne Mmundu ne banzizaayo. Waliwo komanda omwe erinnya likyaganya okujja yali akulira Bombo Barracks nambuuza lwaki nakwekemu neŋŋano gize ne bagamba saagi kweka kutya kugira ne mbagamba Mmundu simwe mwali mwagimpa Mmundu bakama bange abaali bagimpa balala ne mbagamba ensonga lwaki natyo giza ate nga bwe naabigiza mwalinzise ne bagamba ekitegeeza eryo ne bannaba ne bagamba gye tuli bangi tuziina naye tutya mujja kututta naye ng'ekyamazima naye sinayo muntu n'omu gwe mmanyi nange simanyi bwongo bwe bwajja. Ono n'abagamba nti omwana oyo mumuleke agenda agambe banne bazze Mmundu batwegatteko. Kati baŋŋamba okuzza Mmundu mbeegatteko bankubyekubye nenzira ne bampa emmotoka nanvuga nantuusa ebbombo abamanyi ku 21 ku luguudo kwennyini okkuba erigenda Endejje bo bansuula awo naye nga omukulu yali abagamba banvuge bantwala eka tebantwala bandeka awo era nina omuntu gwe neerabidde waliwo yansanga nanvuga nantwala awaka mwerabidde naye bwe mba sirimba omusajja oyo ali ku 2 ku bombo ku 2 bamuyita Sali waali bwe ndowooza bwe nti waali kuba namubuuzaako omwaka nga gumu oba mwaka oba tegunabira bulungi ne baŋŋamba waali. Kati bwe nzirayo eka ne wayita ennaku nga 2 nga bakyanyega emiggo gye bankubye ne wajja abasajja 2 naye ng'omu mumanyi baali bamuyita Kazibwe Godfrey yaliko RDC ku mulembe guno gwa Museveni n'agamba bali bantu ba bulijjo nga walabye owulira otya ne bagamba ndi bulungi sirina buzibu bwonna kati nga nze ndowooza nti ate bali babatumye mberekera byensamwasamwa nabyo ate banzize bankube tuse baneeyanjulira ne baŋŋamba ffe tetuli bakyamu ffe tuli baggolira tuli mu 80 bagamba golira kati nze akatono ennyo ke nasomako nasoma ku golira abantu abo baggolira nga bawanika omuntu waggulu wansi ne bakumayo omuliro nga bakusibye oleebeeta kati naye ndaba nga abantu abakikanga ekyo obwongo bwawe bwadduka manda nga omuntu wekikanga ekyo omwesemberezo otya okutuusa Kazibwe byaŋŋamba ffe tuli bayeekera twagala kulwanyisa gavumenti eno eyakukubya emiggo bweti tugijjeko kati olwokuba kwaliko omumanyi netandika okukkaka nali mwana nali kidi nali kyali neŋŋamba wasigazaako masasi nabaga amasasi bagatutte gonna naye nina wenzijukira we nasuula amasasi magazini ziriwo nga 3 naye simanyi oba gakyaliwo ne grenade nali nagasuula mu kitoogo oba mu mugga ng'omuliro ne bwe gwokya byo bisigala mu mazzi nga weebiri kati ne tugendayo mwezi gwali gwaka nnyo nga manyiwo nti waawo netulina emagazini netuziraba ne grenade 2 netuziraba era abampuliriza amangu ago nze nga maze okuyingira obuyeekera nenyingira obuyeekera Godfrey Kazibwe nantwala bayitawo Ssenga netuvaawo tugende Megadde walingayo enkampu eyali ow'omugenzi Mayanja
nyuma yange amala neyefuulafuula nayagala otwefuulira olwo nefuuka w'amaanyi olwo ne Museveni obudde obwo wenasookera olunaku okumulaba nyampadde n'emmundu olwali okumpa emmundu ndowooza yali wayita olunaku nga lumu nenzirayo kubanga wali kumpi nnyo n'ewaffe nimbagamba kakati kale buli ayagala nsemberere misana tuku saawa nga 5-4 nimbagamba ayagala nsemberere simanyi myaka nenzirayo nimbagamba kale ayagala ansemberere webali tebakugambako nti mwana wange kiki saatuuka waka nedda nze nekalakasiza ku kyalo okwo naye awaka saakyamawo kati nemala nenemulula era kuba kwali kumpi naye nga tebategedde wa gyenvudde kati bano ne baddusa amawulire ne babaddiza omwana gwe mwakwata juzi ate ayina emmundu ate ayina emmundu kati ndowooza bo nga baali mu gavumenti balowooza nti nayinayo endala gye nali nsigazza naye ngaekyamazima olwo nali maze okuyingira obuyeekera kati tunyumiriza omusisinkano otya mu kampu bwebakujja Essenga bamusanga mu nkambi y'emigadde obudde obwo baali bagiyita Abdunasa tetwali nga bangi twali batono nnyo obudde obwo nga si bantu nti ojja tianajja wano n'atasobola kumanya nti akulaba era obudde obwo ng'omuntu amanyi okukuba essasi nga goba wa kika kya waggulu nga bakutwala nga kya muwendo nnyo yakubuuza nti manyi okukuba essasi yambuuza nga n'amawulire bano bakazi bamaze okugamuwa tufunyeyo omulwanyi omulala omulungi ennyo kubanga gale nakubanga amasasi nga nzigyeka nkuba amasasi nzire nkuba amasasi ate ebyalo byenjogera birinaanaganye wakaziba newaffe ekiteredde wonna wewange byonna nga nekazibwa amanyi kubanga twasabiranga mu kyaki emu taata bwe yalinga agenda okusaba nga bantwala okusaba nga mmanyi kati nintandikira ddala okukola omulimu ogw'obuyeekera twamala obudde butono tonatunyumiza bulungi biki byayogera n'omukulu tewaliwo kwogera kwonna wabula briefing yakwekuuma kyenzijukira era ndowooza mu buyeekera ebimu ku briefing zetwakuwanga tolyogera temwogera twakozesa kuba kulagirira okozesa sayini tomenya nku togezaako okukola kintu kyonna kikola kireekaana tovaayo bantu kukulaba misana bwe bityo tewaliwo nti walingawo briefing obwokugamba nti ozaalwawa ovaawa oluwa ggwanga ki nedda tebyaliwo kati wali bwogenda ewaka ngaofunye emmundu newagamba yagala akusemberera tebakuloopa anti gami bandoopa era ngamba mubayeekera eno kuba baali babadde biragiro temugenda mu bantu misana temukola kineggoki kaakati nze nali nsobola okufuluma n'emmundu emisana kubanga nali nze ndi senior ku bantu be nasangayo nga nina obumanyi n'ekyokubiri nali nga mu kitundu mwe banzaala nina okuleekinga oba okuleekinga mu Luganda bakuyitako batya okuketta kati kubanga nga nsobola okugenda n'enketta nenze mu kuketta kubanga ngenda na mundu yange genda kweraga infact nze neekakasa nti ekitundu kyewaffe nze nakitabangula kubanga nze eyavaayo nembabulanga bwemaze okudda mu bayeekera abasirikale b'obuti ne batandika okujja nga banoonya abayeekera kuba nzijukira ekitundu ekyo nze nayingira obuyeekera okusooka waliwo omulala erinnya lyenvudde mutwe twaliyo nga basatu mu kitundu ekyo abayingira obuyeekera kati abasirikale ne batandika okujjanga okutuyigga olwo ne tukikinala ne tuyemala ne tuva emigadde ne tugenda sayidi z'ematugga ne tubeerayoko mu kampu awo ne tuvaayo ne tutandika okuyingira egalamba mu buso olwo nga nfuuse nakirala abantu byetukola byakusuula gavumenti nga bambusi twakuba nga emmotoka z'abasirikale ziyitawo
twakubanga abasirikale abatambuza ebigere, twakolanga ebintu ebyeffujjo lingi ngera bwe mubiwulira. Olina mbushi yonna gy'osinga okujjukira? Nyingi nnyo ze mmanyi, nyingi nnyo. Zewejjusa? Sejjusaako, sina mbusi gye nakola gye nali nejjusizzaako. Mpozi nnyinza okugamba nti gyennyinza okuba nti nejjusa lwe nabba ssente nnyingi ennyo nenzitwala ne tuzitwalira Museveni, ekyo kyenyinza okuba nga nejjusa. Nkyejjusa kubanga kati nkaaba sirina ssente senga nazeesigaliza kubanga mwalimu ssente za kibriefcase kyali bino ebibriefcase ebinene ennyo nabakubirawo Kakerenge wennyini mu ka trading center wennyini. Edda abasirikale balinga basiru kuba baali babaleetedde ku kiroole kyali bino babiwandiikangako nti simanyi West Mengo growers biki nga bibox bode sirikale babeera eri wansi bajjudde ekintu nekitambula ku kkubo kijjudde abasirikale waggulu si wazimbe naye nga kiwanvu nnyo kigendera ddala eri waggulu kati nekikuba ekikompola nekitwe nekikutukako nekigwa eri kale kitwe nengenda nejjamu briefcase abampuliriza bwe najjamu ki briefcase nayambuka mu kifo kyo kubanga bano ekiroole bwe kyagwa nabo baafukumula amasasi kati nalemererwa okusala ate okudda njagala atuwuliriza atunule ng'osaze oluguudo nga bw'osala okudda wali naye nga tokyasobola kusala ate kuddayo gy'ovudde kati nalakwata briefcase nenziruka nayo briefcase eyo abatuwuliza nali sibbye ssente nze Museveni yali yatuwa ebiragiro oleka ekirala kyonna oba oleka emmundu oba oleka amasasi nobba ebiwandiiko kati ffe nga buli wetutuuka okujja okuyingirira wano tusooka kubba biwandiiko. Olwo byali bya mugaso ki? Ye yali abimanyi kuba mubeeramu ebyama ekyamazima tewali omuntu ddala bw'abanga yali akubye ku ambusi era nga bwemukuba ambusi n'otabba biwandiiko oba tolina kyewakoze oba kiro ogamba nti bansuuzize mundu gye mbadde nzibye n'ebiwandiiko ng'obitutte twabbanga ebiwandiiko kati nze mundu bwe yakaaba ennyo nze nadduka nyambuka Kakerenge bampuliriza nengenda nenetooloola eyo eriyo faamu kati y'Abawarabu nenetooloola ne Wamutebire kati abasirikale baali bakoze road block nze ngenda kwambukira wano emigadde walinga obuwanga simanyi bwe nyizeera kunyonyolawo bantu naye awo nga Wamutebire naye waliwo ekikko kati baali babaleetedde emmere lunch jjukira nabakuba essaawa nga 3 ez'okumakya naye essaawa nga babaleetedde lunch ssaawa nga 7 kati ngenda okusala ekkubo ne kibriefcase kyange n'emmundu oli wekka ndinzeka naye abatuwuliriza mulabe nti embeera yali nga nzibu nnyo nalina RPG nina emmundu eyange mukono eke budde bwo eke tezaali nyingi nalina faz nina emmundu eyefaananyiriza era na eke nina emmundu nina RPG nzibye ne kibriefcase naye ate nina byonna okubituusa gyendaga kati abasirikale bagenda okuneekanga bwe nti nga nze nkutudde ate oluguudo nze ku luno oludda oluliko migadde nentambula nenumva paka lwe natuuka mu kampu gye twali tuva obudde obwo twali jagala nentwala briefcase nze mukuba briefcase nagiyuza nenjiraba ngejjudde ssente mulimu ssente za Korea n'eza Uganda ezaalimu entonotono n'ebitereke ebya nanka nebya dola ssente za dola nga zijjudde nga basabisa ebiveera nze nadduka ntwala kibriefcase wa mukulu ekyo kyenejjusa mpozi ekyobuuzizza tisinga nazitwala kubanga ne mu kitundu kye nalimu nali nkimanyi singa olutalo olwange nalukomyawo osanga singa ndi bulungi oba baalinzise waliwo abaazifunanga ne basirika tebaaliwo obudde tetwali balabu twazifuna nze naddala nze saagala kwogera twazifunanga ne bannange nze nazifunako emirundi eziweranga 3
namutwalira ku briefcase eno yokka yasooka eri endala nazifuna side zeeyo nga kiboga lwamata eyo obukutiya nga 3 obwa sente ebikutiya 3 edda sente zagiranga mu bukutiya bwa kagoogwa nazifunako obukutiya nga 3 naye nga abasirikale banaaba bwe nabawuliranga bajja nga tugenda neringamba abaana be nali nkomandinga ne tuzisuula mu kkubo tuziyiwa mu kkubo ne tumansa fe ne twekweka oluusi ne tubakuba nga balonda oba ne tumanya nti era bebazironda badda mabega zatuyambanga ku ebyo byantalotalo bwezito naye tewaaliwo nti tuyinza okulumba abantu okubbayo sente kuba ekyokubba sente twakimanya luvannyuma nnyo mu kulumba Bugerere naye nga olutalo lwonna lwe tuzze tulwana temwalimu kubba sente ebirala ng'emmere eyo twagibbanga esobola otubeezaawo ebirala byonna twabibbanga ente nga tetusirwalirako tuzirya kakati ensangi zino ebiseera ebisinga obungi abantu bagamba batwala emmere yange n'ente zange ne bansuubiza okubisasula naye ne kakati tebabisasulanga abantu mwabasuubizanga okubasasula ebintu ebyo pozi abatuwuliriza ekintu ekyo kyobuuza nja kukiddamu bwe nti ekyamazima abantu abagamba tebasuubizibwa emmere nze nali omu ku bacommanders mu nsiko kubanga nga ngenda kudda ku ekyo eky'emmere njagala batuwuliriza nja kubabuusaamuko katono. Nze nali komanda Essambwe obayita mu Kirumangalo mwe muwulira we bagamba ebiyimba ebiyimbibwa ba comrade ani we bafiira. Nze nali detach commander w'enkambi eyo. Abo abakulu bajja ku makyenyenyenyo ne basanga omwami omu baali bamuyita Kabali nga atunda omwenge, yali ngasobola omwenge omuganda n'okutunda ku Walagi ne banywa. Nze sikomanga ku mwenge n'okutuusa leero nze simanyi bantu be banywa mwenge. Kati embeera eyo ffe emmere we twagisanganga nga oli yasimba omusiri gwe gwa lumonde oba gwamu oguffe nga tutwala tusima busimi nga tutwala nga bano okudduka muntu wawakaato wataliiwo bantu badduka dda emmere erimu ate obudde bw'olutalo Mukama yatuyamba nnyo. Emmere yali emera yokka. Ekikolo ekiti kya muwogo nga bwe kigwa kigudde nga kimera nga kijjako muwogo. Ebitooke nga birina amatooke mayitirivu nga tulya ebifenensi ebyo okubimala mu dduniya. Naye ekibuuzo ky'obuuziza nti abantu baatuwa emmere abamu bakomplaining nga kituufu eri abaatuwa emmere naye batono. Ate mu 84 abantu baleetanga bo bye baasimanga emmere ewaabwe nga essanyu nga kati bwolaba bwowulira Bobi Wine kyekyo nga abantu baleeta buleesi nga ffe tetubasabye ate tetubakase. Bwabangawo kubanga tebaleese nga tunoonya omusiri eyo gye tugunoonyeza nga tugubbamu emmere. Katugeze oli ayina ebikolo bya muwogo nga 1,400 nga tuyinza okubisima ko obanga 10 oba 2 ebirala bwe byabanga bisigadde. Oli takulimba nga wali tosobola kusima mmere. Abo abagamba nti baatuwa yiika za lumonde, simanyi yiika za muwogo, ente. Omuntu nga tosobola genda mu nnimiro ya muntu ne musimayo emmere olwaleero n'enkya ne muginonayo. Ffe twagijjangamu kifiiriza tetudde kubanga olwavangayo obudde bwagendanga okutya nga amagye gatuuseeyo nga toyinza kunonawo mmere mulundi gwakubiri. Watono nnyo wasobolanga okunona emmere emirundi 2 era n'omukuginonayo emirundi 2 nga tumala kuyisayo emyezi nga2 abasirikale ne bavaayo era ne tuleekinga nti ne tufuna amawulire nti baavuddewo ne tudde ne tonona endala. Naye kati abantu oluvannyuma lwa Pulezidenti Museveni agamba nti abantu abanyamba mu nsiko naddala yavanga emmere bajja kusasulwa. Abantu kwe kutandika okubuuza nti baatuwa yiika za lumonde, yiika za muwogo. Naye nze nga yali omu ku bakomanda ate okumala akadde siinayo ayinza kunjuliza kuba waliyo emyaka eyo egyaggwako eyangamba muteekereko omukono nga nkakasa nti yampa emmere. Nze ne mugamba sisobola kikola ekyo kubanga tewampa ku mmere eyo. Nze ebbanga lyonna lye nabeerawo nze nalyanga mmere nga nze emmere ndya mmere y'abantu buli
bubbi oba bw'okiyise bw'okityo oba bw'okiyise bw'okityo kitegeeza eringa enkola abantu abamu gye baleeta okwagala okufuniramu nga bo era mwalingamu abaali muffe abakiringa emabega muffe mwalingamu abakiringa emabega abakiteekangamu sayansi nekimala nekyonoona abantu naye ekyamazima nyinza okuwaayo abatuwuliriza kasitole katono mukakase nti abantu tebatuwanga nze nalinayo omukazi mu nsiko eyo naye banga namala naye nalaba tafuna lubuto naye waliwo abo abayita abasawo abaganda namunkeberera nangamba ayagala mufunire enkoko ebiika naye nga toyinza kufuna nkoko nga tosobola kufuna nkoko ebiseera by'olutalo naye ebyo byenjogera kati byali eyo saidi z'essingo bayitayo namakonkome kati omusajja bwe yaŋŋamba ampa eddagala omukazi azaale ayagala nkoko nenumba emunda osomoka kigaaba kimanyi eyo bayitayo kitumbi neŋŋenda eyo bayitayo oba kabusenene eyo kabusenene waliwo kitundu wandoza bayitayo kabusenene neŋŋenda nzibayo enkoko kati simanyi oba bampampe oba nabayinzibe kubanga nze nasanga ekiyumba ky'enkoko nenziyoola nenzitwala nze nayoola nkoko zonna nja kufunamu ekola ki ebiika era ab'okukyalo bamanya kubanga balumba misana nagenda ne gurupu yange kubanga kyenjogerako nali komanda ngenda n'abasirikale bange netuzinda ekyalo wanje sijjukira bulungi oba tatta abantu naye nzijjukira nti abagezaako okwagala okutulwanyisa twabakuba amasasi naye sijjukira oba baafa sikijjukira bulungi naye nga saagala kwogera kafo kenyini kubano bwekwogera abantu benyini abaawe bayinza okumanyawo naye ngaekyamazima kuba waliwo neyakwatibwa essasi lyenamukuba n'akaaba nnyo naŋŋamba kati ondese onkubye essasi ate ndi mulamu ondese nemusaasira nemuyamba nemukuba eddala kale ebyo saagala nnyo kubigendamu nentwala enkoko wanje sina kyenejjusa nze sejjusa sirina kyenejjusa kubanga ngaera boolaba omulembe guno abantu abasabirira olutalo olutalo terubeeramu birungi byereere kati nze natwala enkoko nendya ate abalala babakubwa amasasi nagamba ndese simanyi onkubya esasi biki nange nemugamba ti esasi ngaline bwe likutta okugula olumizibwa nnyo kankuwonya obulumi kati ebyo bibeeramu nze sejjusa simanyi oba yamala oba baafa nze sibimanyi naye nze nkimanyi nti ebyo bibeera mu ntalo kati nentwala enkoko nempa omwami oli enkoko gye yali ayagala n'agisala naye nga wewali okubeera enzikiriza era okugenda mu kampu yange nasala enkoko yagyetolooza bwati mukazi wange n'agisala kati ngenda okuyitawo nga olusupu lwengedde luti lugira luti nemugamba mpaako nkoko ndyeko naŋŋamba mbw enkoko eriko ekisiraani byajje ku mukyala wange nemugamba nze nyinza obutalya ku nkoko eno naŋŋamba tokkirizibwa kulya ku nkoko eno enkoko kati erimu ebisiraani nendagira omwana gwe nali mbeera nantambula naye nemugamba kwata ensepiki eyo tugende nayo nentwala esepiki y'enkoko kakati ate bwentwala esepiki y'enkoko no omwana yagituusiza inadda engulu namutuma namugamba genda ogamba afanda ampeeko ku nkoko ndyeko nemuga genda omugambe tali ebisiraani bya mukyala wange enkoko nenjirya n'akasepiki sakamuddiza kubanga twabwagalanga nnyo n'akaswani kali abiseeko nenkatwala olutalo ne lutambula omukyala yamala n'azaala ate oli
ate oli yali akola ku byabakazi kuzaala balinga abasawo ababola abo abasinga babeera mu sayansi waabwe abo abasawo bola abo abasinga babeera mu sayansi waabwe musiko bali babagana okubeera n'abakyala nze nalinayo omukyala era muzeeyi Museveni namugamba nti sinza bitaba na mukyala kubanga nze abakyala mbaagala nnyo sisobola kuleka bakyala bamaama abasiba nze nalinayo Kashiringi yalinayo Afande Sale yalinayo waliwo omulala gwe nerabidde kuba ndowooza balina mu nsiko twalimu abantu nga bana abalinayo abakyala era nga muzeeyi yatuvaako ne Pekosi yalinayo kakati waliwo n'omulala mwerabidde erinnya naye sori ye twatuuka naye wano ebbombo ye yamugamba bwamugaana okunywa enjaga obuyekera abuvaamu nga ye amala kunywa enjaga n'afuna obwongo obukola kikomeko nedda kikomeko mumanyi bulungi oli mwerabidde yalinga abaludde ebbomba yalinga avuga akapiki nyonyonyonyonyonyonyonyo ne kamala ne kamukuba n'afa kakati olutalo nga bwe nabalaze nti olutuyingidde olutalo obadde okyatubulira events ezaali omwakulanga ambush kimbalaga ambush ezisinga ku Bombo Road zonna nebala nti nyinza okugamba nti bwezibanga twakola ambusi 20 ku Bombo Road 15 naziriko nze nalizibeerangako nazo era abatunuulira emigadde ng'ogenda okutuuka we bakolera plastic naye ku kyaki y'emigadde ku kyaki y'abakatulika y'emigadde waliwo agayembe gali line bwe gati waliwo agayembe naye kati tokyayinza kulooza nti mayembe g'amaanyi kuba baagasalako luyembe emabega byenjogera gyali minene nnyo nga miwanvu naye kati olwedde weegiri tebaagisigulawo naye bw'ogitunuulira banga ndowooza egivubuka obuvubusi naye nga weegiri miyembe gyali minene nnyo nga mwetutera okwekweka kuba kati obeera waggulu bwoti emmotoka yajjanga wansi ng'ogiraba bulungi nosooka ogikkatira ekikompola kati ne bwe yagwanga nga nabo egudde ku ttaka nga kizibu ate okulagiriza amasasi okukuba waggulu fe olwakubanga nga mudduka nga mugenda kati ambusi z'oku luguudo okwo ezisingako bwe ziba nga zaaliko katugeze nti 2 nga 15 nabeerangamuko so embeera y'olutalo abamu lwabanyumira abamu lwabayisa bubi nze nganze gwe mulaba tilwampisa bubi kubanga nali omu ku bakomanda nasobola okwetuusaako ekyokulya kyenjagadde kyonna nga nkibba wenkyagala mpozi kesobola kwerabira njagala abatuwuliriza bamanye omuntu abanga annyonnyola olutalo lw'ensiko mumubuuzenga gwe mu nsiko waliyo ngaani kubanga eriyo abaaliyo nga beefuula balwadde obudde bwonna walingayo gye twayitanga sick bay nga buli lunaku abeera lunuma nga tebamanya na bifaayo nga bibeera nga biyinza okugerageranya nga omuntu atudde oli mu baasi oba mu takisi y'omusajja yagiwulira egenda kukuba yingini naye gwe omugamba nga totuuka kati abamu bwe mulaba banene nnyo mu gavumenti yaffe nga babeera balwadde eva owulira nga sandyagadde kubamenya nga bo beemanyi nga bwenkyogera bwe nti akantu kano bwe mubutambuza ku social media nga bajja kweraba nabo beemanyi bwe tunaava ku naakani wano bambuuze mbakubuulire kubanga ekyamazima kubanga banene nnyo essaawa zino abantu be mulaba tasobola abantu betwalwana nabo abamu baali basomyeko kati toyinza kuddira mwana asomye ku yunivasite n'omukwasa emmundu ng'erimu amasasi 23
n'omulumbisa abantu abalina emmundu ng'ebikumi 4 oba 500 obwongo bwe bwobutoola mangu n'agamba bwe gaggwamu nadda naki tebankwatire naye ffe batwange twagendangayo n'emmundu nga tulina emmundu amasasi eminwe 3 4 5 n'okubayo essasi limu naye nga ffe kale tulikubira ddala ku muntu. Olutalo lwasinga kulwanirwa abantu abataalaba mbaawo ziwera. Si abataalaba mbaawo ziwera, abataalabira ddala ku lubaawo lwonna. Bw'ogamba eziwera kitegeeza ziyinza okuba nga zaalinga 10 nga walabako nga 4 oba 5. Abataalabira ddala mbaawo. Mwali temusengejja mangu gamba nti wanaayina kuvaawo akabi. Twali tetusengejja. Abatuwuliriza njagala mulabe kino naawe weetooleremu. Nze sinza kwerabira embeera nja kuba sitole bwa mirundi nga 3. Katutandikirawo tumulemu katugenda kutandikirawo wemutuwa kyotayinza kwerabira mu ngeri gye mwalanamu olutalo naddala mmwe abaali tebasomyeko. Tugenda kutandikirawo ekitundu kyaffe ekiddako.